ejabale je tusiza kwenyo engalo onako ralelo mwana bali ko bya television omuziki kuyo abantu Karo Embosela Nerita K omusajja tayangu abantu bebusega tubatumiddeko nnyo n'abennalukolongo abantu bambalala bojo ntubakunda munonga ninyomwe bale guma omutaka ruga TV yanyu so abantu bahereza byone bikukirali ye nayenga butaleko ajakwera ngoita ku noti musavu noti biri chena mu biri asatu mu mukaga butale butuberenga tunyimya musate sekendi wabula nako ralelo tuli no luyimba basa wala tugenda kuberanga tuzanyamu revival band yatukomeddewo ngaho mu tayari jagwa yali yagwamu uko naye kati esituse ono biddamu banabuze yo ina wana mpane yo ina wana mpane ndisinga daira ko kakati kamunange tukakuberanga ate tuliyisa mu bagezi gwali ajja kubera ngo tubulya ekibuzo kiri nti kigera kuyanga kirotatinga ku EBS yonna nti olimba luneno kwegamba story eri ku bwenzi bw'omukyala n'omwami mu maka ani yali omwenzi mu maka gano gwe butale bwajja kubera ngo tusindikira obubaka masa one before nga tunaba kikola kasikaisa mwana Mwenzi Shafika atuweyo akayimba kamu then ate we shall be right back muziku yoto vao no gwe omaenda mwana yimba akayimba bigenda kuotama ebyani Bunyi wadagenda basipe yaba makaniki leto it's a Friday together kwelanga tuplenga requests za kusinga neka tawarugami chintale akasimu ako okasembeze mangu kubanga akwemgero kuita ku WhatsApp messages zafe nga mu commenting akukayimba kano kengendo kuberanga esawa zino rugami chintale nyika ku mapesa go mutuwe akayimba obwenzi bwo musajja n'omukyala ani mwenzi bonabe gwe oli mwenzi ngo jekonze kutukama yo muntu holi atu ngo jekonze Sakara tuli bwenzi Ize nebabi wange Semaina byakola jali akola ababiri wandi bako akola ki watomanyi biri ali faithful naye akwati kale gotera nnyo kwogera amazima naye simanyi obocha wayogeranga amazima naye kati simanyi obocha ayogera amazima Mwenzi Shafiki wabudengani chitale bali mukontrol mwate emabega kamera tunamona Mwenzi Kasaga Rolensa ate naye nga achikwasaganya Kasaga Hannington achikwasaganya mu magezi Kasabe Hariga ne Shafiki mutwe akayimbako then ate tuberenga tukoma out of vow Kasaga bulijo mwana wa Prosiano Oganachi ayati tamwa Mwenzi tumugamba naye dala ogenda kutulawo tinde kile ogenda kutulawo nga Kasaga kaoya ogenda kutulawo nga bitumba tumbanga lyo omuvubuka mukono nale nyindo wagamba wenno ali atari gani siye mumpi Mutala bajja kumala goita kuletuza mloti biri chana biri asatu mukaga okomentinge otubulire nti dala mu luyimbo omukyala ye yali omwenzi oba omwami ye ekikigera saba Shafika tugenda tukyusemuko then ate tukomewo n'obubaka bwamwe wabula kayimba ako kanzirire mukko njagala bakitegere bakali ziri party Kasaga nani Chimaleyo sinaga mkuwa chifananyi chibi bajja kusulayo ngoli wa black and white kola jandagala obulungi kola jatusonyiwa gwe nani nze nawe kyogere ajatusonyiwa yakawa na fosia Marianga kasesha fika katundira muko ate nafe tukyusemuga omanyiri ya muziki kuyo tukomono obubaka bwamwe naye nga tubuuza nti ani ali omwenzi ate nobiriko EBS TV n'omukyala oba ani kwabo Shafiki ndira kukwesa okwefuna babisoma na mwana Princess Amira ekisiwa mwami Bakidawo muntu bango mwanjiro mumala yebitiwa byonna yali ayagala munene afuna omusajja omulala namufunamu olubuto naluteeka nasala Bakidawo namucewa naye omuwagidde kakati yindako balemanyi yayanjula ye mwenyi yayanjula mulala akanga mwinawo ekyapa naye kandi omukyalo waka yalina ebyapa bingi naye ono yayagala yali mukazi wa Bakidawo naye nga kamereke naye ng'ate walina omusajja omulala afuna olubuto lw'omusajja omulala nazaala ne bamulekawo ani yalekawo ani ng'oli yafuna olubuto lw'omusajja omulala nfunye olubuto ndeseewo ogenze n'oyanjula naye gomanyi okwetika olubuto ate luba lulwo
Bwanga si lwange. Luba lwange. Lwali lwa musajja mulala. Mwena bwe. Bakidawo na mukyawo. Daira ko. Bali bali lwa bakidawo. Awo bali lwa musajja mulala bali beyagala ne nalufuna. Anko. Kisogeza bwenzi. Chechuso chechu. Kakati, I hope you're doing good. Hello, looking nice today. Okay. Hi guys, thanks for the show. This is Judith from Kabowa. Please develop by Chosen Becky. Love you girls. Onagambye omusajja ye yali omwenzi, mama yali agezaako okuyiyiza emmere eyo. Onagambye oyo omukazi yali mwenzi yalabbi kwegamba abaana bonna yabenda bwenzi nerigani richintale kalo drying drop me wasibuka by bebe cool it's stress let it go to all gagamedians omusajja oli banange mwenzi simulabanga onagambye mu butuufu omukazi ye mwenzi ono ye mwenzi ono aleni ebulyake wabula muli bakabi. Okay, thank you darling. Ono nagamba bonna bali benzi nze mama Trina Masaka. Okay, nze magi ekiwoko omusajja. Okay, onagambye ate kati kitaabwe gwayogerako yaliwa kubanga bonna bataata banjawulo omukazi mwenzi nnyo lwaki teyafuna omusajja omu jeje how are you instructor then onagamba nti eno audio sijajizanya mwabale kuweleza baswiti bangenze Shanita wano entinda kayimba nkawulidde naye ndi wano nfa enseko kati n'oyo omukazi yali mwenzi singa abaana abo yabazaala mu musajja omu sandi gumusalidde naye mwenzi ate nnyo buli mwana ne taata we rigani owedde banange rigani oli serebu ate kino kye bakoze kayimba wandika kulya mu evening mvole video sawa yoneja naye mwali rigani ne kasaganga ngali mu video ngabemba wala video bikisini onagambye abakabi mwabale kuweereza nze baby girl ntumiddeko Mr. Insereko H engera akayimba kaliba by Rema kanyumire. Okay, bannange for me I'm worried because rigani lishintale because rigani intale tata wa mwezi atenga mwezi ya serious ya serious mwezi dairako bakuzala ne kasanga tata ona ataba mwezi Iza balepe wange ateba mukuna funye jogenze biletelenze eriye byatajja kugamba it is okay do eriye byatajja kugamba sifayo onagamba hello drop me clear by Raymond now please onagamba hey Carol bale kunyuma please drop me goes to my one and only Hanning Tony he does himself recite what is up twabyogera ng'abasaga batuleke nze kyagala okukola ne Hanning Tony onagamba bannange omukazi nga teyali mwangu omukazi nga yali mwenzi nnyo ono bagamba tamulabangako omukazi teyali mwangu yali mwenzi nnyo omukazi teyali mwangu kati abaana bagambye bannange omukazi yali mwenzi nnyo nze mama Nakyanzi ewakaliga bambe akayimba ka Henry Mwanje mwenye. Okay, mwenye ogenda kubeera ng'okafuna katulaba ono ali ku video call. Hello tongamba nti oli ku VPN oli kukifunguwa wayase kale mukwano nawe gyebala ujjadde bukyali weekend osoose kwekuba kalifu sitiiki noyambala ekifaanagana naffe naye bannange waya bebe cool. Okay, kale Tracy Beats
ojja kubeera ngo kafuna mu magezi katulabona kyagamba ono wa audio mwesonyiwe omukazi yalina kitambo kya bwenzi asoose gamba nga munyumye natakawo exclamation mark namala nagamba omukazi yalina ekitambo ky'obwenzi naye banage message ate zinyuma baswiti zakusola show drop me clear by Rema Salama Karo wendi nyiyo greetings to Hajati ngaabuze nnyo platform kyalenga tumanyi nalongo omutolo mundabire okay nagambye please drop me na sangalavu okay onagambye atya katulabe omukazi yali ayiza baana be okay omukazi yali ayiza baana be bannange bana tebalina hey Karuza so that show drop me Halima from Chebando drop me I'm shy okay kasabe Shafiki soko mpaka imba kamwenye Henry Mwaja then atatukomea tusibuli chichi dakika chai nayo nina vano munana zenyini chai ne dakika 5 namba baada banyumidwa akantu kosembesayo okola soko lumye omuntu omu anisiri